Abatuuze ku kyalo Kigogo ekisangibwa mu Loka gw'e Namukuma mu ggombolola y'Essibo Kunje ekiri mu disitulikiti y'e Buikwe bavudde mu mbeera olw'erinnya lya ssentebe waabwe omulonde Charles Kivumbi obutalabikira ku lukalala lwabo abagenda okulayizibwa. Abakulembeze ye bali mu tutwalaganya, ye bali mu kuba abantu baffe ebigo, ye batukolako enkwe obasanga bakukuka mu bibiina ebirala nga bakuba enkiiko. Joseph Mwavu omu ku batuuze eyalondebwa ng'omuwandiisi ku lukiiko lwa Kivumbi agamba nti omuntu waabwe yalangirirwa misana tuku nga 28 kyokka bagenze okuwulira nti ate gwe yavuganya mu NUP atawangulangako yali ku lukalala. Elected village chairperson's name nga ye Kivumbi Charles. Bino biva mu electoral commission yo yennyini. Lupapula si lwaffe naye yalutuwa. Bamulayiza bakulya bulungi. Kivumbi agamba nti yawangula akalolo era n'alangirirwa mu lujjudde ne lukuutira n'akkiriza nga kati ekiguddewo kimwewuunyisa. Tulina obulumi nti okulonda kwaffe n'ebiseera byaffe bye twateeka mu kulonda tebiweereddwa mukisa. Ne bambala ng'obulubiri 2011 ne bagamba nti kaakati tuteeka okulonderawo olukiiko lwogenda okukulembera nalwo. Amyuka omubaka wa pulezidenti e Buikwe Isaac Walugembe atangaazizza ku nsonga eno n'agumya Kivumbi n'abawagizi be. Twagala kubagumya nti akakiiko we kali akabikiriyalinga era bana ababikiriyalinza as soon as possible bagenda kuba nabo bakonsidaringibwa balayizibwe kasa kinaazuula nti tewali mivuyo gyaliyo. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Buikwe Moses Kagona mu bbaluwa gye yawandiikidde akulira abakozi mu disitulikiti eno Jude Max Ennyonjo yategeeza nti ensonga z'abassentebe abatalayidde za kutunulwamu. Bino bibeereddewo nga n'abatuuze ku kyalo Mabanga mu muluka gw'ekikonde ekiringa Entemu Mpigi beegugunze ne baggala amakubo olwa ssentebe waabwe Ismail Mukasa Ssesanga okulemesebwa okulayira. Mugamba otuyambe muzeyi n'abakama twalonda Isima mugamba wallahi gamungu twalonda kyamani Isima. Twakera ku makyane tukulonda kyamani Isima. Amore gagenzo okujja tagenda kulayira. Okulayiza bassentebe b'ebyalo mu ggombolola eno kwakubeerawo olunaku lw'enkya kyokka Mukasa akakiiko k'ebyokulonda kamuyimiriza okutuusa ng'emisango gye bamuloopa mu kakiiko kano giwedde okuwulirwa nti yawangula mu NUP Wilbur Mande ku bululu obusoba mu 300 ate n'addukira mu kakiiko k'ebyokulonda n'amuwawabira nti yagulirira abalonze. Chairman Isima yagulirira abantu mbwe emitwalo 2 ne bava mu layini ye ne bagenda mu chairman ya Isima kitali kituufu. Ensi yonna yaliwo ng'eraba. Olunaku olw'ekya ssentebe Isima batazze ku ggombolola ekiringa ente okulayira temukola era. Bwe tukaddamu okalonda tumuwangula n'akaaba n'amaziga n'abalonzi ababe ne batadda. Nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe w'ekyalo Shamimu Nannyondo balaze okusoberwa kwe balimu olw'omuntu gwe balonda ate okugaanibwa okulayira. Nga lwaki tetulayira nga ensi yonna yonna yategeera nti Chairman Isima yawangudde. Bwe baawangula yasayininga nakkiriza nti tumuwangudde. Yiga Stewart ne William Buyondo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Owatali agiyisima.